Yes, mbaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutya namwe n'aba following Fadi TV UG. Nimbe bazini bagamba ati kyamazima kimu akola kyakabenyo kitalo wano muvubuka Yekubye Amasasi. Nako bamukutusako masa Bruno ke yebi musobede musajja watu bagamba ati sente mafina ziyamwade sigenda kubanga zimuza emabega. Oni amaze okubanga afune emmotoka yagamba ati tafuddeyo badda ku zero. Akasite motoka yagifunye era n'ensimbi ezigula emmotoka yazifunye mulina masa wa Bruno ke bagamba nti ano mutabani wa Richard Kabonero bagamba nti yekubye essasi mu maka gaabwe ng'akozesa emmundu ya kitaawe mubadde bajaganya amazaalibwa ga Bob Kabonerozi amazaalibwa ga Bob Kabonero kwegamba Kitalo nnyo bambi kitalo nnyo wa mu 2022 afuddenga mwenda Mei 2025 yekubye amasasi oba yagekubye agenderedde bagamba mbu accidentale yagekubye tagenderedde yakokinze emmundu kakana ndowooza nga agezesa n'ageekuba nafa byewuunyisa bagamba nti buli famire n'ebizibu byayo wumula mirembe mutabani wa Richard Kabonero Robert Bob Kabonero gemanya ge kitalo nnyo ku saidi eyo naye nga mwongere okubanga munfollowinga bagita Fadi TV gimusubscribinga ate munyigene kale magamba nti ka comment section bwekaliawo ntera obaka mu ka comment section obaka buntera mu ka comment section ate osikeninga ofollowinga Fadi TV jamawuli emba na goste on YouTube platform watyo mutabani wa Richard Kabonero Kabonero Yekubye Amasasi agamutidde wali no ku birthday kabaga ka birthday ndowooza kadi kabaga ka birthday bwato Yekubye Amasasi agamutidde wali no ku birthday yoba ibadina ku birthday ebanange kikambwe oba kye kyamutuuseeko oba kikiwa oba kujaganya kwa nabakyoko yakakanye Yekubye Amasasi babadde ku birthday party ye badde ku birthday party yono omuvubuka ono bamuzaala mu 2000 andooza adda weze emyaka 25 giba 25 yabaddewo ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi gwa Mei wayisawo kakabanga yabaddewo nga Mei nga 9 Mei omwezi guno ogwokutaano omwaka gwa 2025 bw'atyo yagiye omuntu neyekuba amasasi n'afa agamutiddewo ku birthday party ye kwennyini omuvubuka oyo kitalo nnyo bambi naye kyewuunyisa nange kyannewuunyisizza nnyo kye kyamutimbye ku jjoba okugikakana nga gye omuntu neyekuba amasasi abasinga bavudde nga bagamba nti emuntu ndowooza mu maka agamu biba ndowooza nga byakuzanyisa by'abaana naye abasinga bangi nnyo beewuunyizza omuvubuka ono ekyamulinnyo ku mutwe n'akakana nga gyeyo emundu neyekuba amasasi ku lunaku lw'amazaalibwa ge ku birthday party ye kibi nnyo kyewuunyisa Bruno ke mwina masawo eddogo lifuuse eddogo bagamba nti emmotoka yandibadde agizaayo ewa mama Fiina esente ziyamuwadde okubanga agula emmotoka mwina masawo Bruno ke bagita Fadi TV kimunange bwato mutabani wa Richard Kabonero bwato Yekubye Amasasi agamutidde ku birthday party ye kwennyini bamuyita Robert Bobby Kabonero nemanya Robert Bobby Kabonero yadde akuza birthday ennaku z'omwezi 9 Mei ko olunaku lwennyini lw'amazaalibwa ge Yekubye Amasasi n'afiirawo kyewuunyisa nange kikyanneewuunyisa kiki ekyali nnyo omuvubuka ono ku mutwe kakana nga giye emmundu mweziri waka zaabaddewo omanyi wano mu Uganda ndowooza si buli muntu tusobola okuba n'emmundu neewuunyizza nnyo okubanga ndibabadde n'emmundu ewaka mu famire naye ate yakakanyira omutabani waawo agikozeseza buyo kakana ng'emusse byeyo munnange eyo ngavudde ngezikusadde zino wa Bruno ke Bruno ke emmotoka ereese obuzibu yaguze emmotoka amafina yamuwa omusimbi abasinga bagambye nti yandibadde emmotoka eno agyesonyiwa kubanga ebiseera bwe bigenda okumuwulwako tajja kubikkiriza era abasinga bagamba nti Bruno ke bamuwadde guno mwaka gwokka
bw'anaddamu okuwulikika kijja kuba kyakyebonera ennyo olw'ensonga mu ensimbi z'amafina teziba za mukisa za bisiraani era nti ne batunoonya abakola ki ababaddeko kye bazifunyeemu kuba abasinga bonna bye baziwa badda ku zeero omanyi okudda ku zeero erimu n'amaaso era abasinga bagamba nti Bruno kaatulabyeko nnyo Bruno kaatulabyeko nnyo olw'ensonga nti okugwa kwe n'entandikwa yaako era nti nagenda kugwa agenda kugwa mbu n'enkoona enywe bwe bakola ki bwe bakonfaminga muna ebyo bitambula kadde kano ku mitimbagalo egya social media mbagamba nti mwongera okuba nga mugifollowinga n'okuba nga mugikumirako kubanga bagita Fadi TV abali mu ggwanga lya Qatar, Saudi Arabia, Iraq, Oman bagamba nti kyemwakola kyakabi nnyo okubanga mwasubscribinga ate ne munyigana ekkate bagita Fadi TV huge. Comment section weeri awo mutera obubaka mu comment section tuwoserenga onfollowinga byemu nange bitambula kadde kano Bruno ke yagamba mwavandi nammwe mutwale eri bujwanga wammwe naye ng'ate munnange tudambye amazima tubanyi mafina bawadde ensimbi abona abasinga baagwa oli bamuloga Benisoni yalwala amagulu Madubala ali mu kkomera bonna badda ku zeero mbone Asia olwamu ennyumba Asia n'afa kugambi byogerwa ku social media era abasinga bagamba nti Bruno ke agowenga essiro akendeze ku sipiidi gy'atambulirako kuba esente zinajja kulowooza nti amaze nti akubye jackpot naye agakanye nga munnange nga tafunye muwadde n'akatitinini bwati ng'atadidde ddala ku zeero n'okusinga amafina mbu yamusanga okumuweza essente ebitambula kadde kano ku social media naye Bruno kagambye tajja kuzaayo mmotoka era n'ensimbi tajja kuzizaayo ebitambula kadde kano Fadi TV jimbe bulungi mwera